Bandiza akabalungi abatulaba olwaleero programu yaffe life eno kyogereko nga bwe nakugamba nti twatuze era tukyogereko tetugenda kukoowa tulina emirimu mingi nnyo tulabye olwaleero ogenda ku YouTube gye tuli nnyo abatuyita ba life eno ojja kuba nga olaba vidiyo zaffe zonna okuva gye twatandikira n'okutuuka olwaleero Bandizaako nnyo mwenna gye musinzire atwatulabire wala n'okumpi mwebale nnyo gamba ku mukwano gwo watulabye olwaleero subscribinga sharinga vidiyo zaffe komenti ekola kikulu nnyo ku vidiyo eno nekyoyizeemu experience yo eri ki yes nolwaleero asize nzekka nze n'emikwano gyange nga bulijjo Henry wali abasinga kati bagenze bamutegeera olw'okuba nti ye mwami ate eryantama yes omukyala ne mwami Yasine Bandiza nnyo olwaleero ku programu yaffe life eno tukyogereko kale yes mwebale kujja na wiiki ebadde mpanvu wow olwaleero tulina omulamwa gwaffe nga gugamba wandikomyewa ku simu y'omwagalwawo kituufu okukebera essimu y'omwagalwawo katandike n'omukyala naava yes sababuze kubatulaba ate oluvannyuma otuwe ateekiyo ku mulamwa gwaffe guno olunaku olwaleero batulaba mbabuuzaako amanya Naava Juliet ndi muzanyi wa life eno nsanyusa okubeera olunaku olwaleero omulamwa gwa leero kyandibadde kirungi oba kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okukebera essimu y'omwagalwawo nze ndowooza essimu y'omwagalwa yange sina kyenjagaza kuba egenda kunzaalira ebintu bingi egenda kundwaza kugamba egenda kukola ebintu bingi egenda kunteeka ku pressure lwaki mba neeteeka ku pressure kyesirabyeko tekinnuma kati buli omu abeere n'essimu eye abeere neye nange ebeere neyange kitegeera because eno bagikolanga mobile phone si landline okitegeera landline zaaliyo ensonga lwaki batukolera mobile phone buli omu eyebeera private phone yo gwomanyi kyogikolerako gwomanyi ebigitambuliramu buli kimu ekirimu kiba kikyo tekirina buvunaanyizibwa ku muntu mulala kati sirina nsonga lwaki ate ŋŋenda nkwata ey'omulala nga nina eyange kuba ngenda kujjamu ebizibu bingi twayanza nnyo Juliet mwami Kasawo essimu ey'omwagalwawo ogikomawa essimu y'omwagalwawo singa kyali kyetagisa okuba nga mmanyi ebiri ku simu y'omwagalwawo twaliguza essimu bbiri twaliguza essimu emu ezisinga za layini bbiri tuteekamu layini bwe tunateekamu eyiye nga wevuga nkubuzabuuza ebyani evuze nti yange era etanjogere naye the fact that twazaawula buli emu neafuna eyiye that means bwe mwalina okubeera neyiye kusigaza emirembe mu maka bwe mwabeere neyiye eyiye ebeere eyiye era nze nganze mu principles zange essimu y'omukazi koze mba nkwagala nga nkyakwagala okubeera naawe essimu yo sigitambaala situnulayo okujjako bwe mba nkulya nga nkukooye mba nkukooye nga noonya ngeri gyenkivaamu awo essimu yo njiwoowodde mwami Mayanja essimu y'omwagalwawo ogikomawa ekirungi ogedde ekigambo omwagalwawo abantu abo bakitegeera omwagalwawo kyeki bw'otuukira okugamba omwagalwawo omuntu gwe mmanya kyasinza okuwanibwa ku nsi kuno ye Yesu n'okwogerako ye Katonda serebu akyasinza wabula tugaye Mukama Katonda Yesu omwana wo ye serebu nze gwe mmanya kyasinze ku ki ku nsi kuno so omwagalwawo wange aba mwagalwa ki wenkujja negga oli mwagalwa wange nyinza obutakiwagira kuba kireese emitawaana abantu abaggyemu amannyo babakubye eŋŋuumi naye bw'obanga oli mwagalwa wange ng'onjagala ate okukuta ki onjagala ate okukuta nze nandigambye nti ku ludda olwabazikebera bazikebere newankola nze sikikola naye bazikebere lwaki omusajja musajjawo omukazi mukaziwo omwitana mwagalwawo mwakuba n'ebirayiro ne mwesuubiza mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde ne mu bulamu okufa kwe kuli bakola ki kakati gwe obanga olina ejjute mu mugongo osobola okulimugamba olwo essimu kinene nnyo obukaba n'obwenzi bukendeere mu nsi eno era eggulu bwe libanga lya nkya abantu abakwata essimu abalina smartphone bayinza obutagenda mu ggulu kubanga oba n'omwana mu ntebe oba muli ku dining mulya ng'ayogera n'ayasinga olaba kumwenya olaba kuwuuna omulala yazirika
ng'ekimuzirisa kiki oli gwalina ebbali eri bamuweereza akafaananyi alina omuyaamu yingiza muki mu hoteri yasula esowaani ya mmere n'azirika nze naswalako nenswaluka bannange negerezeeko n'olwekyo kyenjagala okubagamba essimu nze ng'omuntu tutegeere zikeberebwe sizikebera naye zikeberebwe lwaki bwemba nkwagala ng'oli mwagalwa wange mukazi wange ate nkukuta ki kuba simu zijjawo okwagala okw'amazima essimu zijjeewo abantu balimba abantu balina abasimu tebajja kgenda mu ggulu kyobula abasajja bamubalese n'essimu kakati ez'amaanyi ng'akuba bukumi neraga location gy'oli nkubuuza oli wandi kibuli endaga oli muyenga endaga oli muyenga olimbira ki omusajja omu yagenda n'akwata mukyala wa mulese ewaka agenze amugambe mu bagenze mu trip mirimu kukola kumba alokerera mukazi mulala saidi ze kabaale nabe moloka wejje kwa kabengi mzaya n'akutuka omugongo mungu yamubonereza yakutuka omugongo ne gwe yali naye yetalina kye yaba ne bamukomyayo wakewo omukyalo ono gwe yali alimege agenze muki mu mirimu kasese akutukidde kabaale omugongo ngono yalina okumunyiga n'okumuwalula naye buli yamuwalulanga amugamba obwenzi kyebukola kyekyo kale nno nze nandisabye amasimu bagaleesa ebizibu naye abalina obusobozi obugakebera bagakebere tujjewo okukukuta kw'abantu bano bw'obanga oyatudde mu kamwako nti Irene mwagalwa wange kabeere omwagalwawo obeere open naye yes ngenda kwogerera ku saidi y'abasajja kusookera ddala esimu y'omusajja katundu esimu y'omusajja katundu era omukazi yenna ali eyandaba oba owulira nga omusajja w'omukoyi ng'oli ayagala okukaabako genda kebere ki omugenzi omu yagamba n'agamba nti buli lwonoonye ekintu ennyo omala n'okikola ki n'okifuna buli lwalifokasinga kunoonya essimu yange okunoonyako ensobi zenkola ogikebera onoonye ensobi zenkola ogenda zikola ki ogenda zifuna so okwewala byonna nze ndowooza omuntu yalibadde n'essimu ye olw'ensonga omugenzi Sheno Muzaatabatte Mungu amusonyiwe byamusobako yayogera n'agamba nti era abulirira omwala omukolo ogwo n'amugamba nti mwana wange weesonyiwanga essimu y'omusajja essimu y'omusajja gyekola ki n'agamba nti omwana ayinza okusindikira message gwe gwagisindikira n'ogisoma n'oyiwa n'olutiko kati ate gwe atalinyini wona agisoma okitegeera so nekirala kyenyinza okugamba nti emirimu gye tukola giri different gye tukola gyanjawulo abantu amu emirimu gye tukola gitusindika mu bantu ennaku zino omuntu okufuna enamba y'omuntu kimukuntu kyasinza okubeera ebyangu nti omuntu ajja funa enamba yo agikozese nga bwakola ki nga bwayagala mubeere atudde mu by'obuntu Irene ng'olina omuntu gw'oyagala neba namusindikira message ng'agimusindikira etannamuddamu katugeze omuntu namusindikira I got your number I love you what namusindikira message naye mbanga nze sinnamuddamu naye gwe ng'omuntu wanjagala ebyaddala ku mutima onasoma message eno olesi tonaba reply yange omutima gugenda kumenyeka ogenda wadde ojja kuba muyoga musajja tannaba kuyenda toli sure naye ogenda nako okumbuusabuusa ekyokola ogenda okubeera ng'oli ku bunkenke so okwewala byonna kwabanda bafuna enamba zaffe nakusindikira akamesagi nokasoma omwana alinganga mumanyi naye nga akamesagi kasinze mutufu kazitowa akatadde mu buli kyawulira ekimuli mu mutima so okwewala ebizibu omuntu abeere n'essimu ye era Sekamuzaata y'omu omugenzi Mungu amusonyi yagamba nti omukyala esimu yobawo wevuga funa akasoosi genda weeri tunula saidi zeeno tegayo akasoosi gisindike yeevundike kaki kasoosi funa akatambala obikeko gitwalire ebbaawo waali bw'omala giwumuza waali tambula okole ki ogende wala otasobola kuwulira byakola ki byayogera si lwakuba nti gyalifugabbi naye mu byonna kyeyali agezaako kutegeeza nti essimu zino zirina ebizibu bingi nnyo mukuba nti essimu zirina ebizibu bingi okubyewala byonna n'okusigaza emirembe mu maka essimu ya munno buli omu girabe buki tusigaze emirembe nyaba omukyala Irene omukulu ayogedde era awulereza nnyo n'agabika akasoosi essimu katungulu naye mbadde njagala omanyi bagaseruka amayute ye agabanna agakola ki naye bakwata kulirye badde nsaba ekyo kyoyogedde nti katungulu ne ku ludda olw'abasajja mulekeeza baki kubanga kino nze nkikugamba bisaaki mukoze nze sikikola nalinga nkikoledda naye kyali kinzisi nakivaako nandibadde nsaba
Henry, essimu ekigiyisa mobile phone kubanga kintu kiri password. Waliyo landline lwaki tetuziteeka mu nyumba ffenna lwaki ffenna bwe tuba mu nyumba ne tusalawo nti tuli married oba tuli waka lwaki essimu tetuzijjaawo ne tukozesa ekintu kimu. Kambuuze kano oli mukyala mufumbo nkwagadde ndi mwagalwawo onjagala nnyo woba onjagala nnyo okukuta ki essimu kyogamba oyize simanyi omuntu kyagamba kukuta kumangiza mwenkeera kumakya Henry nenkwata essimu yange bulungi negissa wali ku mmeeza okitegeera omuntu akukuta n'essimu ye muntu essimu ye nga temukola ki anti enjagala okubuuza nkedde ku makya nvudde mu kinaabiro mmaze okunaaba nyambadde bulungi ngenda ku preparinga breakfast essimu ngitadde ku ki dining table oba eriyawo ku mmeeza okitegeera kati awo mangu kyanava singa tubeera wano ne bagamba bannange 15 zibuze naye twagala okukebera buli ki buli muntu mayanja wensituka nenga nze nja kukuba omuntu ankebera wano lwaki wemba sinza ngamba situte 15 naye nja kukuba omuntu ankebera waliwo abantu mu kikula kye nga tunagamba ndi kumumanyira essimu abange yasenda gosinza okulemera ku kino ekintu ekyessimu tukebera simu yange navane nagambe yange mobile phone mumanyi kino wali ekintu kyaita QR code nga tekyetagisa kukebera simu yo nga ne wabeera erira asobola okuteekamu kode n'alaba byonna WhatsApp byonna nabifuna waali kituufu kati goyinza okwolowooza nti okweka nnyo naye kyamazima nga tolina kyokwese n'ekimu. My whole point eri kukuba nti essimu ngikwese era nze by the way kati kakugambe wengi bw'obanga oli mwagalwawa nondaga nti interest eri mu simu yange nyankulaba okukuta naye kuba bakukuta nomusanga bulogera bwe tunogenda okulaba ogenda okudda nga olaba agizaawo akukuta sikaana naawe nkuyigiriza pattern nofuna kyokola ki kyoyagala point eteri mu kukukuta na simu point yange eri mu kwewala bizibu nze kyendi bukugamba anoonya engeri yonna gy'omanya ebiri mu simu yange gwe gwendi mukwogera naawe nti essimu y'omwagalwa bwe obanga lero okyamwagala mwagala musigaze emirembe n'okwagala omukwano nga munywevu kyesonyiwe ebyo nebyokukuta ogenda ofune ogisani QR code ogenda ogifuna ogiteekemu osobola okumanya ebintu byakola it is okay ojja bikola by the end of that day you're going to cry okiwulira so if you need to be stable mu bufumbo bwo oleme kufuna bizibu byakudda mu kukaaba kubanga tekikwogera funa atuukiridde buli muntu alina issues ze kati buli lwonafuna omuntu noteeka mu QR code nozula ebyama bye nokyawa enkya nofuna omulala ogenda kukomawa okitegeera nava level y'obwesigwa mu relationship eno eyimiriddewa obwesigwa bw'omuntu mu relationship nga bali bombi kukkiriza nokkiriza nti omuntu gwe nnina wange period. Never be insecure of someone gwomanyi nti wakeera ku makya n'okwana omuntu n'omuyingiza mu bulamu bwo nokkiriza nti ono mukazi gwenfunye oba n'omusajja gwenjagala nga tunakweyongerayo nze ngamba nti insecurity zino zijja lwa bintu lwa neeyisa gwe gye weyisaamu oba ng'oli so overprotective ku ssimu yeeno nga ne bwengikwatako owulira nga oyagala nnyo okinteeka mu mutwe nti this is a mobile phone insecurities ejja siyamba omuntu ono essimu eno ng'agiprotectinga ekyo ekintu omuntu okubeera awe wali ekibuuzo kyange nti level y'obwesigwa level ya trust mu relationship bwenkeera ku makya nemmala okunaaba kangeze mmaliriza buli kimu nendeka essimu yange mu bedroom gwankulesa embulire ekyo kinina mutwe gwa buli muntu kumanya nti no eno ssimu ya gundi okitegeera ebiseera ebisinga essimu zino tetuzikweka nti olwokuba nti ogiteekamu password oba ogikuuma okuma nti no kikyo naye waliwo ebintu ebigwa ogenda nokeera ku makya kati mu ssimu yange ninamu sweetheart ninamu honey ninamu love ninamu prince ninamu a man of my life
okitegeera ogenda kujja okwebera essimu ogende ng'okubeemu kwemu ogenda okuba prince nga taata wange ogenda okuba man of my life nga yeggwe ogenda okubira nga buli linnya eririmu lirina akakwate naye eyengeri gy'osevingamu amannyako ekibanga engeri gye gasevingiddwa mu ssimu yo olowooza toli mu provokinga mwagalwawo kati ekyo kyekireeta obuzibu nti gwe otunula mu ssimu yange nekikuleetera obwongo bwe okulowooza nti gano amannya nga bwe nagateekamu buli linnya lirina gwe lukola ki at the end of the day ate n'oswala nga gwe kennyini olabye nti teweesize mu but I think level of transparency yeetaagisibwa yetuba nga ffenna tutwagalana Mami Irene. Yes. Ogambye insecurity. Insecurity teva ku ngeri gye weeyisaamu. Waliwo abantu nga natural ali insecure. Yes. Nze ebikolwa bye byongerako kinene nnyo ku nze nali mbaddeko victim of that situation. Yes. Ng'omuntu ye obwongo bwe bumugamba nti buli lwenfuluma bwe nti sigenda kudda. Era ng'alina waakyogera n'agamba omusajja afulafuluma wadi nsigala ku bunkenke. Era ng'ebikolwa bye abeera mu ddakiika akumalako emiki ova mu bakazi. Naye nga beddala otambula mirimu gyonna abakazi tubyekola ki? Ekyokulala buli lwendikira ku makya ali nenkulonda mu bangi. Ekibuuzo ekisooka weebuuza ekibuuzo gwe mukazi asinga obulungi mu bakazi bempitamu bonna okumako bwenzigiyo nenkuteeka ewaka. obulungi obupimira wa ano tugende mpola gwasinga obulungi kuwulana mayanja sooka ondeke gwasinga obulungi bwakazi bonna bendabere ndyoka nkulondamu nenkuteeka ewaka nti nedda si gwasinga gwosinga byonna n'okubanga gwe wenina ewaka bwe makedde ku makya nenkujja mu bali abangi nenkuteeka ewaka okiwulira bulungi kiriziganya n'ekyo nze one time nayingirako mu lutalo ekifo kimu we nali nsula naye nga ekikubye omukazi okujula omutta omusajja akebera essimu y'omukazi asangamu message ngeyamusigirira message nno kaziniwe naye nga ekimukubya kuliko akagambo dia ku message yamusindikira yamugamba good night dia naye nga ekikubye omukazi okujula omumenya buli kimu kumuyita dia naye nga dia kitegeeza wagenda mu dictionary n'omanya dia ositegeera naye omusajja akuba omukazi ajula okumutta middera sitanja kwaga kuyingira mu nsonga z'abafumbo but I was supposed to okubiyingiramu nemugamba bosi kodamu nomuteekako oluyinga enda kukola ki enda kusitula ositegeera no naye nga mbeddera ndaba ensonga ekubye omukazi good night dia kati kyengezaho otegeeza mukyo kyeki nti message zino abantu basindika message mu ngeri ez'enjawulo gwe kakyanga obeera nti olinako omuntu era kusindikidde message ya laavu n'ogenda omukubira n'agamba sorry wrong number bibaawo naye nga message gyasindise muganda wange era ng'ayinza n'okuba nga akulaga honey I enjoyed yesterday you know the evening was so wow naye they're going to carry a message I'm sorry it was a wrong number maya jangenda kujewo omulungi andaba ku life eno kukyogere ku program yaffe nateera nkujjukiza nti subscribe sharing a video yaffe sharing ako n'abalala mukwano liking videos zaffe commenting yo nkiddamu ekola kinene nnyo nti kitulaga nti otugoberera kitulaga nti emirembe gye tujja tuteekayo ojja ogigoberera life eno kyogereko olwaliro twogera omulamwa gaffe nti essimu y'omwagalwawo ogikomawa ogigenda kyenkana kyo kituufu okugikebera yes awo no wetuli olunaku olwaleero mukwano gwange gwandaba olwaleero tumanyiseko n'omuntu omulala gwatulabya tusinkanye olwaleero tusharingeko n'omuntu omulala video zaffe sharing kubanga nnungi ziyigiriza ate era nga bwenagamba nti tetukoma ku bunyumirwa wabula tuba tukyusa bulamu bw'abantu abayita mu mbeera ezifanaganako bwezityo ffenna nga bwe tuli wano ekintu kyange kiwa amayanja Henry njagala kukubuuza ekibuuzo essimu erimu password njagala obeereko ne fingerprint lwaki erimu fingerprint ekyagiteekesaamu ekyo bintu bibiri ekisooka essimu yange etambulirako ssente olumu nga nyingi ekyokubiri nina abaana kati sijja kugana kuliko ebintu groups ezimu zibakuriyetinga nebakuteeka mu whatsapp group gyotamanyi nako omuntu oli awo tulina gyasindika ekintu ekinene kitya abaana bo batandisa okukula omwana akwala n'atigaatiga essimu ayinza okukikola ki okukiraba kyekyo naye nga tewali kinene kya nnyo kyenkweka nti oba password okubeeramu nti nina kyenkweka nti kubanga nemba nina mukazi nga njala kwogera naye wabbali tekinneetagisa kusooka kutuuka waka gye mbeera njogere n'omukazi nsobola n'okuba mpaakinga emmotoka nenjogera naki nemugamba nti wa yesitula bulungi naki nenkola ki ekyokubiri nsobola n'okubeera waliwo abasajja balina enkola nga waba afunye omukazi ng'akukwanye ng'akugambirawo nti oli mukazi wange
noenga mukyonga mungo kikola ki ng'okimanyi naye nze ensonga gye njogerako esimu eno abaddugavu twefuga nga tunatuuka kwefuga tulina ebintu bye tufunye naye nga tetunatuuka bikola ki kyobola tufunye obuzibu bunene ompulira abantu abamu bagiyita omukyalo naadde agamba mobile phone private mobile phone mobile it's mobile private otambula nayo okuba esimu y'omukazi emirundi emeka nanga naadde njirese mu kinaabiro ali mufumbiro najirese mu nju kati yo si mobile mukubire kulanje anti soko ulire siki kubanga twafuna ebintu ebimu nga tunatuuka bikola ki ololi kye yayogera omwogezi omu n'agamba nti abantu abamu baagula emmotoka naye nga tebalina mmotoka si kutuuka baagula emmotoka naye nga balina ki kubanga agenda wa neiba n'afuna omuti gwa fera n'agipaakinga omwo ate ogenda okugijjawo enkuba n'enkuba ku makya n'atoba ate yagula emmotoka n'omubuzi wayo ngozi otobye ate enkuba enkubi nga ngenda okuyingira emmotoka kakati lwaki wasooka kukola ntegeka esuza mmotoka wosula oleme kuba nkuba kubanga wagifuna okwewala ebintu ng'ebyo kati esimu zino zituletedde ekizibu mu mafamire zirese ekizibu mu baagalana ne mu bintu ebirala bingi nnyo ne mu byobukulembeze ne mu byobufuzi bazitulakinga bakola ki tekinologi etakoma kati omukulu akantu koyogedde ako kebateekamu kasobola manya abakazi bano bayaayi bakola ebyekisibu naye omusajja asobola okutuuka nakuteekako piro n'ofu mbuuza lwaki oli wano owoza mwagalwa wange musajja aladdemu ssente akola buli kimu oli mu byakisibu okukutana bayaayi baki balala laba ataddemu buli ekigenda mu maaso akikola ki abalala bakola kodaivat simanya nga oba kuba essimu esooka kuyita wuwe n'awulira kyenandigambye abantu nze omulanga gwe nandibakubidde abaagalana bonna twandizeeyo ku nnono etya tukomyeko ku kintu ky'obwesimbu bw'oba ofunye omwana w'abandi ng'ogambye nti omwagala beera omwesimbu nga kyogamba kintu kijja kukendeeza endwadde obulwadde kati bungi kijja kukendeeza ensaasaanya obwavu bungi kubanga abantu abamu benda nga tebalina kwenda ompulira neweetoola nga omusajja alina abakazi 10 amansiza abaana alina abaana 20 buli mwana ne maama we taweerera talabirira naye benabenaku ebiva kiki asobola okubikola nga ne munne mwagalwawe naava nga tasobola mugamba ku lwaki ebintu ebikolera ku ssimu sajja bakoze okwanjula ewalala nga bavudde waka buli mitambulira ku ki sigivumirira nkulaakulana weeri naye abantu bayitiriza era bannaye buli alina essimu balona bagenda okugenda mu ggulu Henry ninayo ekibuuzo kyange ekirala mukyalawo oba omwagalwawo alina access ku ssimu yo nze oba ekyo kinkumu oba patana oba password sigimugaanangako naye nakisanga busanzi nga nze nkola eyange sikwata ku ssimu yo naye sikugaana kukwata yange naye sikiteekangawo nti teeka naye nasanga nga kyekitambula ewange sikwata ku ssimu ya muntu ya mukazi taŋŋaananga naye sikola ki wabula nange nendabirawo olwokuba sikulata ye nange takwata ki naye nga siteekangawo teeka nti tokwata ku ssimu yange kuba nyinza okuba nga nfa emmotoka erina okujja okunzirusa mu ddwaliro enamba eri mu ssimu yange nyinza okuba nga nfa ng'omuntu ayinza okunyamba nfunye ekizibu enamba eri mu ki eri mu ssimu yange tusanze abasajja bangi abantu bangi bafunye obubenje naye essimu ye neremererwa abamba alina iphone n'afa nina mukwano gwange juzi yafa naye ngaessimu ya iphone nga eriko ebintu bingi nnyo naye paka nakati yabalemerera kubanga ye yali alina password patana n'ekinkumu byonna bibiri omwo musajja naye yafa essimu eri awo terina mugaso nze no ngamba wendi obwesigwa bw'obufumbo bw'owabagalana tebuli ku ssimu naye econtributinga ninakamala point yange ensonga lwaki ngamba nti obwesigwa bw'obufumbo bw'okwagalana tebuli ku ssimu nsobola okubanga n'essimu yange oluusi ngikulekera neŋŋenda gyendaga but I can still do everything without it. Abasajja bangi abenzi ng'akwata essimu n'amala okukola buli muzannyo gwo gwonna ogulidde n'avuga abaana totuuka kumpi ne gate n'apaakinga n'acleaning essimu thoroughly wali anti code eri lindako maleyo eyo si buli omu kyagimanyi omukulu agisomesa n'acleaning essimu thoroughly n'adda ewaka nga teri na password n'agisulawo ku mmeeza natanga omukazi ng'agamba bannange omusajja wange nze essimu asula wano naye ng'ewera alinayo bameka 5
sati wali omusajja nga sibita kwiza jikwata not because nene mchakukusa but just because ayagala lunaku luno wawe ekizenga kyansobi kireme kuba kola ki kuba taaganya naye yasi nene simwe contributing kinene ina part role jezanya nene nnyo mu relationship eno tulanga okukutabo oti mu mutima gwange ndifuna okutya bwe tugenda okuba ebirayiro tetwakwa birayiro nti ngenda kwagalanga n'essimu yo pakofali kulitwawukanya ebirayiro byali wakati wange naki naawe essimu naye ekirayiro waliwo ekigamba wulira waliwo ekirayiro ekigamba nti mu bulungi ne mu bubi era nti tuba tufuusa omubiri gumu kitegeeza tufuusa omubiri gumu essimu yo njina kakisi kiddayo ku kiri kye nasoose nakyo singa gye twalagala essimu zino okubeera nga fenna tufuuse omubiri gumu nga bw'ogamba twalikozesa essimu ki negiteekamu layinizo ki naye tengamenti ekiyinza otulemesa lwa nsonga nti emirimu gye tukola gyanjawulo nikamalayo kino walabyeko omukazi akutte essimu ya bbaawe bino binjogere osokanga walabyeko omusajja nakwata essimu ya bbaawe najjamu ennamba esinga omukubira olya bulungi nakuba navuma naye nomaliriza okukuba okuvuma nga gwavumye bosi wa mukamawe kati okukola ebintu n'ebizibu kuba abakazi bambalina ebbuba lingi erisukka ku lirina okko nange kyantuukako experience nakwata essimu nenkubira omuntu gwe nali ndowooza nti alina bw'ayita gayi wange naye kyenafuna okuva ono endayira naye nga kyajja as a result era eyakukuta nalaba nga essimu efuuse ensonga nekimpalirizo gikebera naturally waliwo abantu ng'enkola yaabwe eyo waliwo abantu mu butonde bwe obulamu bwe bulinga bwa kibbibi abo gye bali naye buli kintu kyakola kirimu okukuta nga lwaba kyakola munnange kiri okenge era so kiteka ku mezi omuntu n'akitegeera era nga wamala okikola n'okitegeera oluvannyuma n'omugamu kati obadde okukuta ki kati awo level of communication bw'ejjira nti waweeyogera nange n'oŋŋamba omanyi mukwano ekituufu kye kiriwo saagala lowooze nti nina kyekukweka kati waba tusobodde communicating nga kiri kyenzere ne ŋŋamba bannyinaffe oba n'abasajja nze nga bangamba nti essimu yange saagala mukazi agikebera nange essimu y'omukazi ne bwebeera sigikola ki sigikebera sikebera essimu ya mukazi kubanga nze mmanyi ekintu kimu bwe nakebera essimu yo ngenda kulumu omutwe ate saagala katusigaze essanyu lino essimu yo ebeereyo ekisooka muganda wange katono abasajja nga kyoyogedde essimu togikebera abasajja ekyamazima obwenzi buli ku level ndala ndi musajja n'abakazi wali n'abaana boola bakola ki baatabuka owulira nabo kati batusalya amagezi si bangu bw'ofuluma nga naye ayita mami mbaagala nyo saagala akwogeramu nina mukwano gwange okumanya obwenzi bwakola ki mbaagala nyo saagala akwogeramu bamami mbaagala nyo nze mbalolereza bambi bakazi battu tuba tulugunya tubayisaamu amaaso kamukola nga oliddayoga nti ayagala kukwata ku ssimu ye ayinza okuba nga akyogera mu live naye nga mbya ddala agikebera kuba ebi kakati namukwano gwange ali bungereza eyo naye gayo oli bwakomawo wanaba n'essimu meka alina ak'omu mmotoka bwakasaya amanyi we kagenda kati wokuba takwatanga maadamu akubyangaga anti omanyi kali kaba ka mu mmotoka ak'omu mmotoka kamizannyo giri naye newokuba oddamu ng'atuuse eka akuddira nkera kuba ka mu mmotoka n'omukazi tamanyi we kali ekyo ekimanja kye nakugambye nti enkukuta eno gye mukuuta kyova olaba nti ndewolera nkananina siini wano ngambagamba nti enkukuta eyo yene kati olaba omuntu oyo ayinza kuyoya kukwagala kwogerako n'oli andi kati yali smart mbuuza atya wa smart bwaliko ye yafuna ak'omu mmotoka yerevo gyengera okukola yafuna kali akakola emizannyo naye kamuki ne mukazi we tamanyi we kakola ki era ko kali mu silent yakawulya kuto watulano kamunyonyogera naye level y'obwesigwa mu relationship ene beri andi kakali level y'obwesigwa yino obwesigwa ekyamazima tusabe busabe katonda yabakutaasa naye n'ageza akeera kati saazo n'akeesa obudde buno nekubakitanga nti masimu gafu tuyinza okufa bama bakoze ebintu masimu
room ebera getting hotter and hotter lwaki kasubire nti gyoli ofunamu ekyokuyiga gwakebera essimu y'omwami ate naawe atagikebera naye ng'olina insecurities oli insecure mu ngeri emu oba endala program bagita life eno kyogereko era tukyogerako mu ngeri yonna esoboka essimu y'omwami wo bw'ogikomawa tubuulire genda mu comment section oterewo gwe bizibu ki byofunye n'essimu n'omwami wo bw'obeera nga yeggwe essimu wandigikebedde tewandigikebedde omwami essimu ya mukyalawo bw'ogikomawa message ddala evuga n'ogirekawo n'ogitunuulira olw'okubanga tulina kukwata ku ssimu ya mukyalawo oba ya mwami wo tubuulire beera ng'otuddamu tugoberere ku youtube tubeerako nnyo video kwezi tulina video zaffe ngaana malamba n'okusoba n'okugenda agolo ate era ne wano tubeerawo bula Sunday saa 2 ez'ekiro mukwano gwange bannange tumalirize nga tuwindinge up njagala kubuuza mukyala asirise nnyo Julie kituufu okubanga nze ndaba nga bw'ogamba mbu essimu eyo tekwatibwako mubanga abagamba nti buli omu wano ewaka alina ekikye essimu yange naawe olina eyiyo kitegeeza tetugenda kukoma ku ssimu yokka wano ewaka buli omu alina ekikye kubanga bwembanga ndi mukyalawo kubanga oli mwami wange nga nkwesiga nga nkwagala amazima afuna mu ggulu essimu era bwevuga nsobola n'okugamba negamba hani Julia akuba okitegedde level y'obwesigwa kyemanyi nti awo eba eyambuse waggulu okitegedde naye bwe nakugamba hani essimu yevuga n'ofuutuka mu kiyigo n'ebiresooto birabirana n'ojja mu ggulu okubanga essimu evuze toyagala ngikwateko ekyo nze nga nze mu bwongo bwange obutondo kiba kimpa okulowooza nti waliwo ekitali kituufu wano essimu obutagikwatako nti tokwata ku ssimu yange tekitegeeza nti neweebeera wali neevuga waliwo abalina eyo polisi n'agamba essimu yange nsobola okugamba mbu essimu yange privately nti essimu yange it is my phone okitegeera naye nga tetesobola kuvuga mukwano gwo mayanja mugezi tesobola kuvuga nesigamba muntu nti essimu yeevuga okitegeera ekireetera omuntu okubeera insecure yengeri gye nkugambye nti essimu evuga besi kijooleeta otuusa otya sibindi kijojjiddeko okitegeera nze kyekinkwasa essimu yange nensobola okuba nti nsobola ogireka ku mmeeza neevuga nasobola okungamba ti essimu yange ate nenzijja nengikwata nengireceivinga oba nva mu maaso go oba nsigalawo nenjogera okitegeera ekintu kye tugamba nti essimu erina kubeera private kino kintu kyakukkiriziganyako kyakukkiriziganyako na muntu nti mukwano essimu zibeere buli omu abeere n'essimu ye kitegeera because ebyeddala ekintu muganda wange kyageddeko kituufu ennaku zino abaana abawala tulina message wetuweereza nga njiweereza oba njiweereza na girlfriend wange nimugamba bebi ki ekiriwo okitege ogenda sanga message oli namuteekako sweet mugambye bebi ki ekiriwo okitegeera kati nze nkugambye nina amanya agali different kati kiringanga brand mulinako nti brand wange okitegeera brandi wange kati gojja sanga brandi wange in my phone okubuuze nti brandi wange yani good ekyo kyobera ani ayina wange oyo basize okiraba ekyo kyolina ekyo wange sit down and ask me okusinga gwe wona okirowooza ennyo kikulumya omutwe kikozese buli kimu okitegeera osanze essimu brandi wange akubye love after receiving my call mbuuza nti ani akubye love yani naye bw'ogenda nakwata essimu otandika okunoonya love yani ogenda omukubiranga sezaalawo kituufu Henry which is naye katonaba kukiŋŋamba mukwano gwo nkyamutenda amagezi ate ng'oggyeko abakyala bonna mbalabula mukebere emmotoka z'ababbaba okusinzira ono kyayogedde munnaye agijja nako kakati ekyakimanyala okugamba nti tonnaba kumanya omulambo tuliko wano ekizibu si ssimu wabula ekizibu obwenzi bwebuli so obwenzi obwaye buli nga tuze mu reality abakyala mukkirize nti obwenzi bwebuli abasajja bamanye nti obwenzi bwebuli si kikola kirungi neddiini ekivumirira ne ku ludda lw'ebyobulamu tuba mu mbeera mbi obulwadde bwebuli naye
olw'okubeerawo n'okukakanya ku domestic violence n'obutabanguko mu maka n'ebirala ng'ebyo omukyala amanya looloyo mu maka kkiriza okola ebyo olina okukola n'omusajja omanye looloyo kkiriza okola ebyo olina okukola naye nga bw'obwenzi essimu zabuleeta abasajja addira omuwala gwayagala n'amuteekako ow'omusenyu omulala n'amusaako waloole essimu evuga muli kulira ate ow'omusenyu ati atulira temulala kyemuzimba okuzimba kwaggwadda naye nga muki era nze nina omuvubuka yakyawagana n'omuwala omuvubuka yagala okugezesa omuwala ono linnya kiri yampita amuli mu kifuba ku yunivasite yamwe base wano essimu ekolaki egira agikuba omuvubuka yakwata akubire mukazi gwe alabe linnya kiri yampita ng'omukazi yamusevinga mu kabina kabina mu kigambo kiri ekira kisinja kuyisa ku mpewo nga linnya lyakolaki omusajja n'agamba ono muwala kuba buli kimu linnya kirino lye yantuuma awe bakyankalanira n'olwekyo essimu nsaba busabi Katonda atusaasire naye abantu abalina essimu naddala zino ziseereza mukama atusonyiwe seereza ziresa ekizibu omwana muli ku dining mulya mukazi wo muli wali mulaba firimu ena ali ku vidiyo koona mayanja ate mulimu abakazi abajoozi akwata essimu nabanga atayogera naye ngaayogera tubula abasajja babakubye olwekyo nandisabye omukazi kola byolina okukola n'omusajja kola byolina okukola naye n'abakazi mukendeze ku bujoozi kubanga ate mmwe ekizibu kyammwe abakazi obwenzi bwammwe bulabika kizibu nnyo mukweka obuki n'obeera mugezi otya kubanga omusajja ayinza ovaawo nagala n'agula malaaya wali n'afuna n'amanya agamwe bakolutu bbiri naye ate gwe omukazi kizibu nnyo okujja n'enkusanga wano nga tomumanyiiko n'enkutwala nkwebakeko nga teweetunda so mmwe babakwana ne mugwa mu kikolwa eky'obwenzi tubamanya kubanga ziri emotions omukazi okwenda nange ate kubanga alina kyanfunyeeko ekyomunda ekitonotono so ate nze manya nsobola okusituka naawe abasajja bagenda wala asobola okusituka naye n'agenda bugenzi naye nga takumanyi nako mwagenze mulumbe neyesanyusa neyejjako yeki n'olwekyo mbadde ensaba abakyala muna gye muli amasimu bambi tumanyi mukolerako ebintu byammwe naffe tubikola abasajja naye olw'okuwonya obutabanguko n'okulwanagana tusale amagezi tukendeeze balire ddala mwina submission zammwe zemuwaddeyo kasubire omuntu atulaba alizeemu kirerenyo nyini ddala ngenda kufundikana yasiini nga ampa submission ze ezisembayo ku nsonga eno ey'essimu kubanga ye alalira ddala nga ekituufu kiri nti essimu buli omu yandibadde neyiye yasiini olina banding point ekwokya nkulaba kati gituwe njala babuulira ku my experience one time nina mukwano gwange musawo wange mukwano gwange she's like a sister to me mukwano gwange nnyo naye mukwano gwange oyo tulina engeri gye tusaagamu muyita my second wife engeri gye tusaagamu everyone knows it wonna wawangalira wonna bakimanyi second wife era yembigambo bino oba omulya nga ayogera naye one time whatsapp nga tulina kyava ŋŋamba emamugamba gwojaddi okufumba jokingly ngambedda kino kitukola ki tewali alina anything ku munne ojaddi okufumba so she was like sokoleka enamba emu anywere mu kintu bw'ala mala onywera then nja kujja kwanza omumanyi mwana we njera enkikwata mutajja sigaza musajja jokingly kati olwokwanza nali manyi it is just a joking thing kubanga essimu yaani I did not delete anything naye omuntu olwajja nakwata bwati essimu message zonna ezali tewali message ndala nambi okujjako eyo yokka nagisoma ngenda okudda ngaziwayi kiki agakwabika muvanyuma nyonyovanyuma manyira genda mubakazi bo ndaba bakugamba ddala banajjanze sijja sigaza buki kufumba it took me time okunyonyola omuntu nekyamulema okutegeera ategeragamba era namugamba please can we go together tugenda tusinkana omuntu oyo akunyonyola eddala twala kikola ki kiriwo but singa omuntu nali yeesonyiwa essimu eno tetwalituuseeyo yonna yonna era mbejera kyagaana nawonsika nga tasobodde kukitegeera ebbanga lyonna okitegeera naye nga it was very clear nali simu inakukandukola naye nga buli muntu alina engeri gyagiringa n'abantu mikwano gingendo bwagambye nze simu sokwata essimu ey'amayanja wadde musajja wadde kinakutekako laavu kati laavu bw'anaakuba nosaba misikozi 3 ez'amayanja nga azikubyona ali mu kinaabiro olwogera naali bava 2 naye mbwaziosegeera ojja musanga amuwudde mu kinaabiro amusambiddeyo ekyokuga amaze omusamba nembejera nga tunagera okukwata essimu ya laavu ejjikebera mbya ddala nga mayanja gwamanyi obulungi ajja newaka gwamanyi ti mukwano gwani
nze mukulowooza kwange ndowooza nti kubanga nekiri saka kirulinga out ekyokuga nti abasajja bali smart nsobola okuba nga benna mbikola naye nga ndi smart nga nzira essimu yange eri clean so nze ndowooza nti ekimatalwinga si masimu era nze ndowooza omuntu nayagala obufumbo okubeera stable ajja essimu mu bufumbo bwe wadde nga mayanja yagifudde ensonga enki enkulu tujja amasimu mu relationships zaffe essimu bwe tuba nga tusisinkanye ewaka tuzze mu bufumbo bwaffe tulina ebirala ebyamakulu ebyokulowoozaako okitegeera naye nga ekituufu kiri nti tekyandibadde ddala kituufu oyita omuntu laavu osevingeko omuntu nti laavu nga si laavuwo ogambe nti my wife my second wife nga ddala kituufu si second wife wo nze ddaganawo obondeka second wife ekyo tukyeyita buki mukikuwadde lwakuba nti statement eri gyakoze tekyalibadde kituufu naye munange embeera zaffe abantu ziri different waliwo abantu abalina okwagala okwanamaddala ku mikwano gyabwe okitegeera ng'omuntu oyo agenda era okusevingako laavu ogoyinze to the extent nti waliyo omuwala gosanga yasevinga okusimya muwala munne laavu bw'anaakuba ogenda ne mukazi munogera mugamba amwagala ne mukazi munamwagala so in my conclusion nze mbadde nsaba ku lw'obulungi bw'obufumbo bwaffe ku lw'obulungi bwa relationships zaffe ze tulimu ennungi ennyo ze twagala okusigala ng'olina emirembe n'omuntu gw'oyagala essimu ye gyesonyiwe nsigala nk'okulinga ngamba nti essimu y'omuntu gw'oyagala katundu bw'onaagikebera ojja kaaba nava eddakiika olinemu bweti yokka otuwe submission zo esembayo ku ssimu eno otubuulire lwaki olemera kugamba nti essimu y'omwami yandibadde ya mwami neyo yandibadde nga yiyo essimu y'omwami yandibadde nga ya mwami neyange nasigala nga yange okwewala ebintu ebimu okwewala obwo obumulumulu obugenda obeerawo okwewala okuba nga tugenda kayana mu bintu ebitaliimu so fokasi yaffe tugiteeke ku kyetulina mu makati gaffe tuve ku kyessimu bwe tudde ewaka essimu zidde eri tukole ebyaffe. Henry tubulire lwaki obadde ogamba nti togaana essimu tetwandizikutteko naye ate ne bwe tuba tuzikutteko ate tekyalibadde kikulu nnyo nti omuntu olina okukuta naturally nze obutonde bwange ndi muntu w'amazima mukama ekyo yakimpa era nze simanyi kukweka toyinza kumbeezaawo nga nina ekinnuma n'oba nkutya ntya n'oba ng'okolaki mala nenkyogera oba nkyawa n'okolaki nansaba ekintu kimu mu bantu abaagalana eri ku ludda olw'abasajja eri ku ludda olw'abakazi essimu zajja tezikyaddayo bwe nava mu nda ya mmange nenva ku bba esinza kuliddako ndiddamu kuva mu nsi nga banzeeka kubanga najja nakolaki era nkula tezigenda kuva kuba tekinologi akolaki naye nsaba nkuutira abantu ekintu kimu bannange ekigambo ky'obuyaayi oba ekigambo ky'okukuta mukyewale tweyanze nnyo tweyanzege omulungi atulaba nze nno nandibadde bwakirowoozo omulungi andaba olwaleero okugamba nti kituufu essimu y'omuntu gyesonyiwe ey'omwami eba ya mwami n'ey'omukyala eba ya mukyala naye ate naawe omukyala oba naawe omwami tokolabiretera muntu kubeera nga omuprovoking okuba nti afuna insecurities oba abeera insecure olw'okubanga nti nno nti akulaba okukuta oba level y'okukuta mu relationship yammwe nge esusse eyiye ebeere yiye neyiyo ebeere yiyo naye ate era naawe tomuleetera kukola bimulowoozesa nti olinayo ensonga endala oba embeera endala empuliziganya nnungi yesinga ne bwoba okiguddeko bwe kityo nga tekikusanyusizza oba nga kikuyisizza bubi engeri gy'ocommunicatingamu nayo yanjawulo tomububuukira mukwate empola mubuuze oba oliawo nga okifunye bubi nga oba oliawo nga message eno ogiwulidde bubi mubuuze mutule wansi mwogere kubanga empuliziganya ennungi yesinga nkwebaza nnyo mukwano gwange gwatubaddeko okuva batandisa okutulaba wekitwatandikiddeyo nayonna paka olwaleero okuva eri ku ssaawa 2 okutuuka kati mukwano gwange mugenda ku youtube sijjako wakujjukiza subscribinga ku channel yaffe life eno Facebook tulinayo page nayo eriko life eno genda like the posts zaffe osharinga video zaffe
ate lo commenting no commenting otubulire gwe ngolowooza ki gwe buzibu ki wali ofunye mu message mu simu wakati wa simu yo neyo mwagalwawo kwano gwange kitulaga nti tugoberera ate era tukwebaza nnyo sharingako emiramwa gyaffe ne banno abalala kubanga gwe buyinza obutakuyamba naye ate oba oliawo nti gwoko twogedde ate yebujja muyamba. It's been a long night. It's a good night from me. Bye.